Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Mwebala abasubscribinga, abalikinga, abasharinga linki nemutegeeza ku bantu abalala ku Farm Business Uganda enkoko za saso ziri ku 10 nga bw'oziraba mwezi gumu n'ojja n'omutwalo ebisobola kuweebwa. Kyenkusaba ekintu kimu otegeeze ku balimi ku Farm Business Uganda twagala okwetondera abantu mwena ali batugoberera namatuseesera nga temukyatufuna twafunamu obuzibu olw'abantu abamu abeenonyeza ebyabwe abaatubba. So batudde ebintu bingi, masimu, ebintu byetukozesa. So tulaba eddaala ddene kyalwa ddala ddene okubanga tusobola okubanga tubafuna. Kyetuva tubasaba okubanga mukolaganako awamu naffe mutegeeza omuntu oyo yenna atugoberera Farm Business Uganda nti si muze gwaffe okubanga tusobola okubanga tubalekera naye olw'embeera abantu ze beeyisaamu oba ze beeteekamu ezatuviirako okubeera nga tukola ki tufuna embeera ekifaananyi kyo. Subscribing olayikinge osharinge linki otegeeze n'abalala nti Farm Business Uganda tukyaliwo na gye tugenda yamala videos gye yali eraga ng'ennamba zisigaddemu naye olw'okubanga bwetyo bwe tuli tetwali tetusobola kubanga tubanoonyaako tetusobola kubanga tukola ki nga tubanoonyaako naye n'olw'embeera eyo faanana bwetyo netugandika tukomewo bwe tuti. So mwebali nnyo abatwagala era nati nammwe abatugoberera. Oli mulabi mulungi bwayeekuumira ku Farm Business Uganda, farmer to farmer. Osiibye otya yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate era n'okutugoberera ku bugazi bw'ensi eno bikulagako ku nkoko zino eza saso mwezi gumu nga bw'oli okubanga oziraba. Omwezi guli gumu ziri enkoko 10. Enkoko zino eno twazitunze omutwalo gumu n'ennusu 10. So obantu ffenna tusobola okulunda
okusobola okulima. Waliwo n'endala space wazino eno ziri 100 azilonzeemu abalunzi baffe bazilonzeemu abaana batasobola kubuludinga nga buli okubanga oziraba. So osobola nawe okuyingira mu kulunda enkoko noba nga osobola okufuna ku ssente noba nga naawe weeyumiririza mu kulunda. Osobola okuzira n'owakana nti teziwera 100 naye ziri mu nkoko 100 kubanga zaalimu mwateekebwamu enkoko mmeka? Byali bimeka? 5. Yes. So nga bw'oziraba era bazilonzeemu nawe nga asobola okuba tegeeza ku muntu ku Farm Business Uganda. Farm Business Uganda tutuga nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi. So naawe osobola okuba nga oyingira mu kulunda enkoko zino eza Sasos, naawe neweenyumiririza mu balunzi abeeyagaza oba balimi abeeyagaza. Enkoko ya Sasos emu ku etasobola kusumbuwa olw'endabirira, endiisa, kubanga tezirwalalwala nnyo, tezirina nnyo ntondo nga enkoko endala. Oli kitegeera nti eredde wadde balonzeemu nga balonzeemu naye ate era kikulaga nti n'ezasigadde osobola zinyuma, ne bw'ojja n'omutwalo gwo odiba nagwo tetuzikuwa. So twagala okutegeeza nti naawe osobola okuyingira mu kulunda enkoko n'obanga osobola okuba nga ofuna. Saso emu ku nkoko ezitalina ntondo oba ezitalina mbeera ya kubanga zirwalalwala zirya, ate nga woba oziwadde ekintu tezikuyisa bubi. Kwegate ku Farm Business Uganda ogabane empeereza ya Farm Business Uganda ennungi embeera efaananako bwetyo. Kyakulagako abakulu bamaze okulya ne bakkuta, so tubagoba bugobi kubajjemu vai oli kubanga okitegeera. Kati singa oba ne space yo wadde enfundo oli ku muzigo, ero lumu gye tulimu gy'oli okubanga olaba kuba twayawulamu kino ekizimbe, naye bwe twasalizamu nga oli okulaba eri ekiyumba kigenda kubanga eriyo eziriyo naye ekiyumba nga oli okubanga okyaba wanene ziri fuuti 12 ne muno ziri fuuti 13 nga bw'oli okubanga olaba. No, wano ziri fuuti 15 wano mu buwanvu wano, obugazi ye ziri fuuti 12. So twaladdemu enkoko era ndowooza oli kubanga oziraba, n'ebyo eriyo space eri naye ekiyumba kubanga kirimu kolomukolo, kirimu gundi ez'enjawulo. So naawe osobola okuba nga oyingira mu mbeera ey'okulunda enkoko eza Saso. Tegeeza ku muntu ali ku Farm Business Uganda, mutegeeze nti Farm Business Uganda ekimu ku kitongole ekyabalimi n'abalunzi kyosobola okuba nga gya subscribe mutegeezeeko abantu bonna ku Farm Business Uganda. Tubaagalamu. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, Saso, layers ne loko, jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu, nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa,
emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu ekigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.